ku nsonga y'abazadde lwaki baagaana omutabani okugenda ne Grace Khan lwa nsonga balaba nti no Grace Khan teyatuuzibwa kubanga Grace Khan si mukazi mubi. Wano mu Buganda tetulina mukazi mubi kubanga buli mukazi yenna asobola okufumba ate n'afumba ebirungi ate mukimanyi nnyo nti nno obulungi sijja. So Grace Khan si mukyala mubi, mukyala mulungi. Andi wenna ali eyo kimanyi nti no toli mubi, oli mukyala mulungi. Naye ekifuula obulungi bwo oba ekikufuula omulungi empisa zo ngeri gye weeyisaamu mu bantu. Kati bazadde b'omulenzi omulenzi Oma Prince Oma bagenda olaba ng'enneeyisa ya Grace Khan si nnunjufu kubanga tugamba nti enneeyisaayo eraga amaka gye wakola ki gye wakuliramu. So abazadde abateekateeka Grace Khan tebamuteekateeka bulungi mu bufunze nti tebamukuza mu bulungi. Grace Khan si mubuulirire ng'omukyala kubanga ebintu byengeri gye bize bivubuŋŋana ate taata woono sima afunye ono afunye oli bonna basajja bakayanira mwana kitegeeza ye ng'omuntu tabadde na musajja ogwo. Kididi amwagala kyogamba Kididi naye avaayo n'agamba nti omwana wowe tosobola kukayanira mwana nga toyina nkwatagana na muntu oyo kubanga era omwana ava mu bintu byakwegatta. Tugabe muno yanywa obunyumazi yamuwa amazzi ge n'amuganya n'amugamba ofunye omwana. Ne Kididi si musiru naye yalya. Buli yakayanira omwana yakola ki? Yalya. Naye kennyini yalyawo nga tamanyi kitaawe w'omwana mutuufu paka we yeerwanyeeko oma n'akola ki? N'avaayo neyeeyanjula nga taata waaki w'omwana. Naye ate omusajja avuddeyo okutijja kubadde kuyitirivu nnyo tetubagaana kutijja kubanga omuntu yenna waaba ayagala ate wooba oyagalwa olina okukola ki? Okutijja. Ekyo si kibi naye tolina kusukkayo wandikomye. Grace Khan osusse wandikomye nti mu kutijja okwo ate otandise n'okwasanguza ebyama by'omusajja. Yagambye ameketa amannyo ekiro. Kitegeeza gwe ng'omuntu oliko ekikyamu weetaaga okutuuza okubuulira. Okimanyi nti n'omukazi abaako ebyama bye yeesigaliza ng'omukyala. Kati nsonga ki eyavuddeyo gamba oyogere ku Prince Oma kino kino babadde bakusasudde. Omusajja okimanyi taata wa mwana wo okimanyi buli ekimutuukako kikuswaza oba ye kimuswaza. Gw'ovaayo otya mu public n'otandika okwogera ku musajja wo bw'otyo ate ng'omwagala. Nze wembeera nze nga nze bbaawo nsuubira kukola ki? Tugende mu maaso oba tubireke. Nange nkwesonyiwa neesigala nga taata waaki w'omwana wo. Y'osuubira bazadde b'omulenzi oyo banaayongera okuwagira nti munnaye yagala mutabani waffe oba baneeyongera kukyawa. Nze badde nsuubira kano ke kaseera Grace Khan ke yandikoleddemu empisa ennyo okusobola okubeera nga yeegula ku bazadde baaki b'omulenzi kubanga bo kye bamulabamu kifaananyi kibi agezeeko okubeera nga azza ekifaananyi ekirungi eri bazadde b'omulenzi basobole omukkiriza nga mukamwana nga tebanaba Grace Khan nga tanaba kujjayo ebyo ebyama simanya ameketa amannyo simanya waliwo ebintu ebijja nebimukuba ekiramu bimusalasala mbu omusaayi ne gujja naye nga ye Oma tabiraba naye ye Grace Khan abiraba ne wamukwatako mbu omusaayi kuba kweguli mbu oba aliko ebyekika simanye empewo biki ebyo ngeri gyava eri simanye ewaabwe eyo ate nga mulangira. Ffenna tulina gye twakulira era ebyekika buli omu abiyina n'ekisinziiro obimanyi otya eri ababiina nga tebabimanyi. Kati ekintu ekyo bweba Prince Oma akiyina si musango kubanga naye teyagala kikole ki kimubeereko wabula nga ggwe omukyala okusitandingawo nebbaawo okulaga nti n'omwagala mulina kulwanyisa ekyo kizibu ekyolaba ekikola ki ekimuliko ne kimuvaako. Tekyetaagisa genda mu public genda ng'obyogera kubanga public tegenda kuyamba bagenda kugeya era kati nga wobiwola bikola ki we bitambula. Muwala oyo alina omwagalo omuwala oyo akola bw'ati omuwala oyo akola bw'ati. So kati weetidde gundi weetidde future yo ate ng'oli muwala muyimbi mulungi olina eddoboozi olina vibe naye ate simanyi oba lwaki ebirala byagaana.
So Grace Khan buli buzibu bwonna bw'olaba ku Prince Oma buvunaanyizibwa okulaba nga bukola ki bumuvaako. Ate bagamba omuntu gw'oyagala tosinga mwagalako birungi by'alina, wabula mwagaleko ebibi byakola ki by'alina. Oli ne waanajja n'amukuvumira mu maaso go tekijja kukuluma lwa nsonga okimanyi wakiyingiza mu mutima gwo nti gundi omwami wange wambaliga, omwami wange ameketa amannyo, omwami wange ayiika endusu. Bw'omanyi bwe buzibu bwe okitegeera. So kati ebibi ebimuliko by'olina osinga omwagala koza n'ebirungi ebimuliko. Omukwano gwange gujja wangala ate ogudde ne ku media nga tebanatabuka. Prince Oma abadde asuubiza Grace Khan okubeera naye ebbanga lyonna era nga ayagala abeere mama w'abaana be official n'abalala bagenda okuzaala. Era Prince Oma ng'agamba at least ekiba kyetaagisa okwogera n'abazadde oba ki nga abazadde tebaagala omuwala, nze njagala mubagazise mwagale lwa mpaka muwase. Omulenzi asobola okukikola n'ayagazisa abazadde mukamwana waabwe olw'empaka, naye amaanyi agajjawa? Amaanyi ogajjawo okumwagazisa abazadde bo nga naye empisa ze ziganya okutereera. Kakati naye yabyogera nga tamanyi nti nno omuntu gw'abyogereko ali bwati ne bwati ne bwati. Gwe wobeera gw'okola otya? Amaanyi gakuggwamu n'ogaba bannange siina gazaala baana ate kwogerwako, siina gazaala baana ate kwogerwako, kubanga omwana ajja twala ku mpisa za maama. Ate omwana gw'anaazaala sisuubira nti ye anaamukuza mu mpisa ennungi nga maama naye ali awo ali arrogant. So Grace Khan weetaaga okutuuzibwa okw'amaanyi era nze wandize n'omutuuza. Yeetaaga okutuuzibwa kubanga ate omukazi takola bw'atyo. Omukazi Omuganda yenna, omukyala eyatuuzibwa, omukyala eyakuzibwa tabeera nga Grace Khan. Alina ebigambo bingi nnyo, ayogera nnyo, naye oyinza okuba ng'oyogera nga tomanyi, nga singa ofuna omuntu abikubuulira osobola okutereera. Grace Khan yavaayo era awo tiyakoma awo n'agamba nti bazadde ba Prince Oma bagezaako okubuzaabuza Prince Oma oba bannamawulire, ogamba nti no Prince Oma abadde mu rihabu, baali bamutwaleeyo mu rihabu mbu embeera ze si nnungi, ali yatabuka omutwe akozesa nnyo ebiragalalagala. Ebyo byonna byonna mbu ye abadde tabifuddeeko nga abadde agenda kuuma omwami we. Naye kyamwewunyisiza era mu kabanga akatali katono yavaayo n'agamba n'akubira Grace Khan, kubanga Grace Khan abadde abeerawo we noono ng'alina apartment gy'abeeramu, nambu n'amukubiramu amuleetera omwana. Mbu lwamutuusa wali nga alaga nti no ye Grace Khan tebakyamwetaaga, Prince Oma ayagala mwana we yekka. Anti ebyo byonna byetoloolera ku ntegeera ya mukyala. Entegeera yo Grace Khan erina kyamaanyi nnyo kyekola ku Prince Oma. Singa akozesa ebiragalalagala alina empisa embi zeyeyisayisamu. It's you okulabika nti nno obimugjamu. It's you okulabika nti nno otereeza taata w'omwana wo ate n'ozaalayo omwana omulala, kubanga si kirungi ate kuzaala mwana nakutika n'omuzaala omu. Olwedde wuuyo ate kakati abazadde baabo tebamwagala biki. So kati oba olina okulwana ennyo okulaba nga ojjawo image eyo embi n'oteekawo image ennungi gye baba balabiramu abaana bo, kubanga ate gwe singa oba ovuddewo okubonaabona oba okulekedde baana nga tewatereeza ekyo kyewalina kukola ki kyewalina kutereeza. Kati n'omusajja okugoba Grace Khan tomwewuunya, ebizibu alaba bingi ebimulimu, alaba talina gy'agenda kweyongera naye ekyokumugoba si ye solution. Ekikulu naye kumutereeza ng'omusajja, kubanga n'abasajja nabo batutereeza abakyala singa oba okyala n'omusajja akutereeza. Kati Prince Oma ne Grace Khan buli omu alina obuvunaanyizibwa ku munne. Senga nga tumaliriza family ya Prince Oma ne Grace Khan, ani omubyawo oba ani omukyama anaasinga okutabula awo mu abo abantu abasatu?
family ya Prince Omani omwami ne Grace Khan. Ekyo no kijja kuba kizibu nnyo okwogera. Wabula nkyengamba Grace Khan nga wali omukyala ate nga yeetaaga omwami ate nga yeetaaga obufumbo. Situla omwami wo naawe ojje obuulirirwe singa munaabulira ne mutegeera ebisigadde byonna bijja kutegereka naye mu byonna family terina musango era yejjibwemu. Omusango gwe tulina kuba n'abantu bameka? Babiri. Naye ku bo kuliko akola ki? Asinga avuga supiidi. Naye singa aba akwatiddwako bulungi embeera ejja kudda mu muteeko. Okay, singa bawe namba ez'essimu obagambe nawe wetusangibwa. Enamba y'essimu eri 0707377114 0773369151. Ezo zoyitako nga wetaaga ziri service zetwasoose okwogerako. Tewagenda bannakakande wota mazzi tewali okuba ddakiika bbiri butikitiki ng'ogudde toyingira na kuyingira. Jangu ofune eddagala kasumuzo katono nnyo jangu weefunire eddagala ojja kubeera ng'ate oteera ddala bulungi. Nakukubiri nga ku Kyakakande wokka wetusangibwa oba oyinza osanga Senga waba Celebu. Obeere bulungi.